Omugenzi Paul Job Kafeero muzimu ku nnyimba ze mulimu we yatuuka n'agamba nti okuwangaala kuno kutulabisa ebintu nti bw'owangaala olaba bingi oba oli awo bye wali olowooza nti tebiribaawo oba tebirituuka naye ate munnange weekanga bituukiridde. We wava enjogera egamba nti bannange gundi yalanga yawa obunnabbi, naye tubadde nga tujja tuwulira engeri abantu gye balya mu ggwanga lyabwe olukwe n'olukwesikwesi okukakasa nti ddala Uganda etwalibwa ewambibwa. Ekyennaku nti waliwo abantu abamu abatayawula oba nti ddala bannansi ba indigenous enzaaliranwa oba si nzaalira bo tebafuddeeyo, basazewo ensi okubeera nga bagitunda mu bagwira. Kakati waliwo akatambi oba obutambi obuweerako bwe mpuletedde olunaku olwaleero ku ssaawa eno, era nga bino byonna bitambulira mu bantu abamu, era nga Mao nsuubira okuba nti ndowooza ye yakwasibwa omulimu omunene okukwasagana banne, kubanga ayogedde n'atuuka n'okunokolayo ebibiina ebikolagana ne NRM obutereevu ewatali kwewakana. Naye mu bumu ku butambi Mao bw'abadde nga ayogereramu ayogedde yakakasa nti NUP oba ekigenda okubeerawo 2026 kigenda kubeera kirala nnyo, kubanga agamba nti kano ke kalulu akagenda okusinga okubeera akasirifu Uganda ke yali ebadde nako, nti n'abo abanaasalawo oba abanayagala obutasirika bagenda kusirisibwa. Ekintu ekyo muganda wange okiraba ng'ekyomuzannyo, naye this is going to be the quietest election you have ever seen in the world. It is going to be so quiet, and those who don't want it to be quiet will be made quiet. Okawuliddeko muganda wange, ntandise n'aka akatambi aka Norbert Mao ng'agamba nti Uganda 2026 egenda kubeera n'akalulu akakyasinza okubeera akasirifu. Abo bonna abanaagezaako okwagala obutasirika bagenda kusirisibwa. Kitegeeza ki muganda wange nti akalulu kagenda kujjulamu amagye okusingana kwago ge wali olowoozezaako ge wali olabyeko. Juzi Muhoozi yatutegeeza nti waliwo omutwalo, nsuubira okuba teguli mutwalo wokka, balina mitwalo gye bagenda okubeera nga bayiwa mu ggwanga wonna, era bakakase nti akalulu bakabbira ddala. Era bwe yabadde ayogera ng'ayogera ku 20% ey'abo bagamba abatawaanyatawanyaamuuko, naye ng'ate be bagenda okufunyisa 80%. Ekintu ekitegeeza nti nno basuubira, kubanga era ekyo Muhoozi yayogera n'aga nti Museveni agenda kuwangulira ku bitundu 80 n'omusubi. Ekyo kiri mu pulaani era nga kiteeketeeke buteesiteesi, si lwakuba nti ojja kuba tosudde kalulu, era nga kyabakulu nnyo okusuula akalulu ku protest vote olw'ensonga nti it's now or never, nti olina okulaga amaanyi go, kubanga nsuubira okuba ndowooza kano ke kalulu akayinza okusembayo mu bululu mu kulimbalimba nti demokrasiya waali, kubanga guno gwe mukiso gusimba bannayuganda bwe bagenda okuwa ti kati tusudde akalulu era mukola bye mwagala. Kakati nga sinaba kubeera nga ngenda ewala Norbert Mao already, kubanga jjukira nti ebimu ku bintu Bobi Wine byasobodde okubeera nga atuyamba okutegeera. Bobi Wine asobodde oba akoze kyonna ekisoboka okutuleetera okwawula ensolima mu true opposition, era ekyo nabo bennyini bakimanyi nti baakibalekera ng'aba NUP nti abo be bali mu opposition eyaddala. Of course Norbert Mao yagamba tabalabamu, alaba bakayanira kifo kya Lord Mayor na kyakira municipality bali mu kwekayanya bokka bwe batyo mu ngeri y'okutyoboola. Naye ekirungi nti mubadde nga mwebuuza ddala Mpuuga akolagana ne Museveni
ddala baani abakolagana ne Museveni. Norbert Mao ebyo byonna yamaze dda okubeera nga abirambika bulungi nnyo nti tali yekka nga DP, ate era okwebaza tukuteeka eri Bobi Wine kubanga yasobodde okututuusa ku ekyo luli twali tutambulira awo mu bateeketeeke, kuba kati awo simanyi ate Katikkiro Mayiga butya bwagenda kuzza Mpuuga muffe nti be bakulembeza abateeketeeke bakaali simaati ab'obusuuti awo wo kati njagala okubabuulira nti tugenda tusenvula byonna ebiriwo babikola mu kunyooma naye tugenda tukola ki? Tusenvula. Mu Uganda kati tulina obubondo bubiri obw'ebyobufuzi. Akabondo kamu kalimu NRM ekulemberwa President Museveni, kalimu DP ekulemberwa Norbert Mao, kalimu FDC ekulemberwa Nandala Mafabi, kalimu UPC ekulemberwa Jimmy Akena, kalimu DF Democratic Front ekulemberwa Mathias Mpuuga. Osobola n'okugattako kino ekibiina kya bidandisali PPP, n'ogattako ne Jema ekulemberwa Sumani Basalirwa. Naye nga COA ya bibiina bitano, group of 5. Group eyo ejja kutwala percent nga 8, obululu 8 ku buli 100, kubanga ekigendera kya kugatta bannayuganda na kulaba nga enkyukakyuka ejja yonna erina okubeera mirembe. Mu group eyo sobola n'okugattamu aba PLU newankubadde nga ba NRM, naye nga generation empya ate nga ddoboozi mpya osobola okubagattako. Kati kitegeeza mulimu ebibiina 8. Akabondo akokubiri mulimu NUP ekulemberwa Bobi Wine, mulimu PFF ekulemberwa Dr. Besigye, ne mubeeramu ne ANT eya General Mugisha Muntu. Kati group eyo tebanaba kwetereeza bulungi kubanga ndaba bali mu kuvumagana nnyo naddala ab'e Kavule n'ab'e Katonga. Ndaba kati tebalima Kambugu. Ate bye bakayanira bitono nnyo. Bali mu kukayanira obwa Lord Mayor bwe Kampala, bali mu kukayanira ekifo ky'omubaka wa Parliament owa Kira Municipality. Ago ge maloboozi gempulira ennaku zino. Naye nga group eyo esooka gye njogeddeko eyaffe yo eri kitole ate eyina siminti omukwafu. Mu kukyusa eggwanga lyonna byenjogerako byetaagisa kubanga byaliko ne Ghana nga bava mu enfuga eya military eya Jerry Rawlings bagulirewo ebyobufuzi by'abasiviliani era wajjawo obubondo bubiri, akamu NPP akalala NDC, era bye bibiina kati ebiriwo. Kino ekibiina we kivaako abantu we bakikoowa nga bagamba katuleeteko kiri. Mu Uganda enjawulo gye tulina ti gurupu eri ekyalimu obusagwa bungi nnyo. Kyemanya bannayuganda tebajja kubeesigana buyinza kubanga omuntu okumwesiga akwate ku buyinza kinganga omuntu okumuwa license y'okubeera n'emmundu. Olina kubanga olina omutima ogusalawo era ogwetegereza
ng'olina okwebuuza ekibuuzo nga tisinaba kujjawo obulamu bw'omuntu, ensonga ninasooka kugiteeka ku minzaani. Nobert Mao alina statement gyakola enkulu ennyo. Yagamba nti bwe bakusasula okufuuka omubuyabuya then okutegeerako ne bwoba otegeera nnyo okuba tekukyalina mulamwa. Yali musajja ategeera ennyo, yali musajja gwe twagoberera ennyo, gwe twegombanga ennyo ng'akyali guild president wa Makerere University. Yoyo Nobert Mao yennyini gwe mulaba, yoyo oli yoyo munnange. So tetujja kusaasira ye naye tujja kusaasira ab'eŋŋanda ze abako n'ab'emikwano. Nga tetunnaba kugenda mu iPod, nga iPod tennatuula, Museveni yasoose n'atuma Nobert Mao agende wali ku media center era abeeko by'ayogera, era n'ayogera be yayogedde ng'akakasa nti kyamakulu nnyo okuwuliziganya n'okuteesaganya, kubanga nti awo we bagenda okusinziira okuteekateeka butya obuyinza obugenda okubeera nga buweebwayo mu mirembe. Naye jjukira nti General Museveni ekintu ekyo yali yakiwakanya nti tebibangako mu ndagaano ey'obufumbo gye baakola ne DP yadde Mao yajja n'aga nti ebimu ku byo bye baateesaako. Ne ku guno omulundi Mao ng'atukakasa era gye buvuddeko yatukakasa nga bwagenda okugenda ne bwe kiba kyetaagisa kufukamira eri ebibiina byonna ebibiina abavuka mu palamenti abyegayirira okubeera nga bijja mu iPod. Kati General Museveni era awo yasinzidde n'ayongerezako eddoboozi ng'atukakasa ng'akakasa bannayuganda nti bamulonde kino ekisanja ekisembayo, mbu kye kisanja ekisembayo tagenda kudda, nti munnonde kino ekisanja ekisembayo sigenda kudda, amazima ga Katonda mu ggulu sigenda kudda, era n'akakasa nti Bobi Wine mulungi nnyo, mufuzi mulungi nnyo, mukulembeze mulungi. Bino byonna kwegamba bikwatagana butereevu n'ebyo bitubadde nga tujja twogera nti mukimanyi bulungi nnyo nti aliko amasannyalaze wano e Uganda, naddala ag'abavubuka ye Bobi Wine yaliko amasannyalaze, era ne Museveni mu kukampeyininga okusaba akalulu alina kuyisa erinnya Bobi Wine mu kamwa ke, era n'akukakasa nti naye kenyini amwakinolejinga bwe osobole okuwudiisibwa okwata akalulu ko kawe Museveni teeka tumuwe omulundi ogusembayo agenda. Okitegeera nti gwe olunaamala okuwudiisibwa osuule protestive vote akalulu kakawe Museveni newankubadde nga Museveni yoreda akalulu yakabbadda, naye kati gwe olunaamala okuwudiisibwa ye n'afuna obululu bw'asobola okulimbiralimbirako ng'amaliriza akyuse emmunye ng'atunuza endali. Kubanga gwe njagala weebuuze nti kakati olwo Muhoozi project neefa, Muhoozi project neefa ye bwe kiba bwe kityo, lwaki Muhoozi ate nga Mao bw'atandise agamba nti kano ke kalulu akagenda okubeera akasirifu ennyo mu byafaayo, mbu n'abo abanaagaana okusirika bajja kusirisibwa, lwaki kiri bwe kityo? Sooka weebuuze. Kakati bali mu kuwudiisa, bali mu kufumba, otondewalirwe ogambe nti nedda okubendeka mwita Museveni katumuwe, ngera bulijjo bwe mugamba nti ndaba Museveni ate alifuga paka. Bwe mumala okukamuwa oba ne mumala okukkiriziganya naye nga yeekyusa nga bulijjo, kubanga kiri takisuulanga ekyamutabani n'omuzzukulu, ogenda okulaba nga nabo bajja ng'akugamba nze siina engeri gye nnyinza kubagaana kwesimbawo kubanga bannayuganda, oba mubalonda mubalonde oba temubalonda muleke eyo oba mubaleke. Kakati awo jjukira be bali mu system era nga bibadde tebiba tebijja kukyuka, era bagenda ku manipulating system kyekimu nga bibadde bakikola bakyange oba Mao kati nga bwagezaako kubeera nti aleeta Muhoozi nti alondebwe mu palamenti. Byonna ebyo Muhoozi project nga Muwanga Kivumbi bwagenda okututegeeza mu katambi akaddakaawo. Naye Bobi Wine atutegeezeza nti oyo ye Mao gwe twegombanga ennyo, omusajja ayogera n'ogamba nti ddala mutuufu ategeera ebintu. Awo wetutuuse mu mbeera efaanaganako bwetyo.
naye njagala okubuulira nti bagamba kugoba tabuleko kyakusuuza. Tijjera Museveni olaba atuuka okugamba nti mu mulonde ekisanja ekisembayo kino tagenda kudda, nga ekibuuzo kyatagala mwebuuze nti obuyinza ogenda buli kuutya nga tutubuulidde engeri gy'ogenda kukikolamu, ng'akimanyi bulungi nnyo nti bw'amala okubawuliisa ano nga mutabani we wali yeenyigawo oba ng'amuwamba oba ng'akola ekintu kyonna, ekikulu kya byonna pressure emususseeko era naye akimanyi. Y'ensonga lwaki naye kennyini alina okwekulubeeseza ku Bobi Wine okakasa nti ddala mu butuufu oyo mukulembeze mu bakulembeze, alina okumuyisa mu kamwa yagalagaana. Kati newankubadde Mao yagamba nti ogenda mu iPod si ssente, naye ekikulu kya byonna era ssente. Kale okuwudiisa abantu ogenda mu iPod kiri awo, naye ekikulu kya byonna nga bw'aboogedde ebibiina bw'obiwulidde awo byonna kitegeeza baagulibwa nga Kabalagala, nga Mwanga Kivumbi bw'atutegeeza, era ne Mao bw'atyo ng'ayongera okubeera ng'akkaatiriza ensonga nga bekutegeeza nti yawuumya omutwe mu kintu kati bingi nti kati essaawa eno ye chairperson owa iPod. Kiba kitegeeza nti already ekintu kimulimu ttaano, era aba atambulira ku script ya Museveni butereevu, naye nga ekituufu kiri nti people power. Tugenda kwegayirira buli kibiina ekiri mu parliament, oba kyetaaga kufukamira nja kufukamira, kubanga kino ekintu si kya ssente, tekufuna ssente wabula kugatta bannayuganda na kubeera n'omutima gw'okwogeraganya. Omuntu asobole okutuula n'omuntu gw'atakaanya naye, osanga onoosobola okumumatiza akkirize by'ogamba, oba naawe mwennyini asobole okumatiza. Nobati Mao olwaleero ali ku TV ebyo byonna yabivaako. Museveni yamugulanga Kabalagala ne bamugula ku mudaala ne bamutwala ne n'obivaako. Kati gwe ensiisira gy'olimu gy'otugamba tujjemu, eyo ensiisira Omwoyo ne Mandwa ne Luwale bwe musamiriramu waani wa Museveni. Ate si wa Museveni oyo Mao kati ali mu project yakuteekako Muhoozi Kainerugaba. Kale muganda wange, akaseera kakusalawo era akaseera kakumanya nti ensolo ku kizigo kweri tebisobola kusigala kyekimu, era akaluluko ka makulu nnyo mu protest vote. Akaluluko ka makulu nnyo mu protest vote nti kasokere lubanga lwa Mindi tusobodde okutegeera ebibiina n'abantu abaagulwa NRM era abatambulira awamu ayo gurupu bagitubuulidde. Kakati tulina ate okwetegereza gurupu zino ezisigaddewo kuba namwe ensolima mweziri era nazo tugenda nga tuzitundula mpola mpola. Gonna mulimu gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era muganda wange newankubadde nga okukwatibwa kubanga Mao yabadde ayogera mu iPod nti yasaba General Museveni asobole okutaasa abo abaawudiisibwa, okuwudiisibwa mbu asigaze abo abaawudiisa. Nejjukira nti Nuupu eri mu mateeka ng'ekibiina era okugiwagira tekubeera kuwudiika. Tekubeera kuwudiisibwa nedda. Naye bano baagala okugamba nti bonna abawagira Nuupu baawudiisibwa. Kakati bano abakulira Nuupu be balina okusibwa nti bano abaawudiisibwa ne bateebwa okusinziira ku Robert Mao nga bwe yabadde ayogera. Kale munnange ebyo biri awo, naye nga njagadde okubeera nga ate okimanya nti already we tuli twamaze dda okusetinga pace, nti tekikyali kya munkuubo, nti bwe tuba twogera kujjako Museveni kati ate Robert Mao tayinza kujja kwagala kutugamba bulijjo kuba bw'aba ayogera ku kujjako n'akyemalira. Kati ate bikwataganira wa? Mpuuga bulijjo ayogera ku kujjako n'akyemalira bikwataganira wa?
olide batugambye bali mu kimu balya mu kimu. Okitegedde muganda wange, kitegeeza nti awo we tuli era tetugenda kuddamu kuwuliriza bibuuzo byabwe byakujjako nakyemalira. In fact waliwo obutambi obumu nga ndaba Mpuuga yali Mohamed Nsereko nga wali awo musanyufu nnyo ku mabbali awo nga nomungalo akuba ebintu muganda wange ebiragira ddala nti abasajja bakutukozesanga kwegamba emmome, baagala okutufuula emmome naye ng'abantu bakkiriza okubeera emmome muganda wange. Kirabika nti abaagala otufuula emmome ate be bafuuse emmome bafiiridde mu kafirimu kaabwe, kubanga olredi bamaze dda okubeera nga balaga nti olredi bali mu bbaasi batudde ebakuluggusa ku kikubo eky'ettaka ekijjudde ebinnya era bagenda kukurashinga nayo. Bwentyo munange bwendabise mu kaseera kano ate tuteekane mu mboozi zaffe eziddakuba ne ku Uganda At Large nga bulijjo akuume.